yafuna mu nyumba yatekamu omukyalo mulala yafuna ewalala gwe yali yakuba embaga mwakola embaga wa mu SDA so kati yafuna omukyalo owokubiri namukuba embaga naye kati gwena bukakafu ki nti mukyala wuwe amwinamu omwana kati gwe toyagala kubeera naye omwami otokyamwagala era twakkiriziganya mu mbuuza kooti omwami omwagala tomwagala twakkiriziganya mu kooti kitwawukanye kasi ki kyoyagala Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso mu kooti wawabula nsonga ki yafuna mu nyumba yatekamu omukyalo mulala yafuna ewalala gwe yali yakuba embaga mwakola embaga wa mu SDA so kati yafuna omukyalo owokubiri namukuba embaga naye kati gwena bukakafu ki nti mukyala wuwe amwinamu omwana kati gwe toyagala kubeera naye omwami otokyamwagala era twakkiriziganya mu mbuuza kooti omwami omwagala tomwagala twakkiriziganya mu kooti kitwawukanye kasi ki kyoyagala kooti eyina byeyaŋŋamba yagamba kuwaki yaŋŋamba okumpa emiliyoni 2 naye mu kusooka eno basooka mediation namugamba muweeyo ka thank you akaki yali temusalidde omulamuzi namugamba muweeyo kuba abadde mukyala wange takuzaalidde ate era olina obulabe bwomutuusaako lyerinyo lino n'agaana koye omulamuzi n'agamba kati tukole tutya koye omulamuzi namugamba ngende tusalewo ngaekooti bwegamba koye nti era nze nali siina looya ne bagamba kati ekiddako olina okufuna looya nofuna looya nfuna looya netuwoza ebyobwenzi biki byonna nga tewali bukakafu nga tolina bukakafu ono kuba yali agamba nti ndi malaaya ndi mwenzi bwe bwankubya omulamuzi n'amugamba omukyala lwe wamukuba kuolwo ekiro mu nnyumba wamusanga n'omusajja n'agamba yawulira buwulizi kyengabikanyina omusajja gwenjagala koye eri nange nemugamba yanzijja mu nnyumba okunkuba nali nebase n'obwana kuba nali ntyamu nga tusula n'obwana bwange mu nju sinawulira muntu aggulawo kunkuba mikono zange koye kati mukubugiragira kwekwesimatula nenfuluma era nakuba nnyo enduulu ab'ekyalo baawulira naye tebajja kuntaasa bwe nakuba ennyo enduulu nga nti baawulira bo baawulira era bagamba kukyalo basobola okuwulira enduulu ne batakuyamba munnange lwaki tebakuyamba simanyi kubeera abasingawo awo bakyala baneighbors kubeera bwe bagenda nga twakunaye nawe olina omusajja kati nakiganda era nakirayira siriddamu kufumbirwa ekyo kyaggwa era be baana bennina abo benkayinira basatu babiri naye kati ng'omuntu nti saagalako ebyabaana nti saayagala nnyo bijjayo mu public kuba n'owuwe abamu bamanyi nina abaana bana kuba nasanga wajja wano wagamba olina abaana bo babiri kati public yani nze ndi public no nze ndi public ekyo wansonyiwa
ko ngambo ina abana bo bameka babiri omusajja ne mukwera ngambo omukulu alimba ina abana bameka kati kyoyagala omukulu nakole abaana ebawumula kubenga mu wiki mubeere nabo kale onaabanonanga njakuba nona era nali ntesezera kuba nti sengaawa tetukyali mu butamuzi kyobanone ngawasengawaabo neŋŋamba nojja kugenda kubanone ow'omwami nze kyekyokka kinjagala enyumba yo njagala gitekemuki kuba yakuzimbira enyumba enyumba mpozi ng'agimpa mu bukakafu nti ate era nsobola okudde nti gikakafu agimpe n'abaana enyumba agiwadde baana bo agiwa abaana bange agenda gibawa agiwa abaana bange kuba nange enaka enamuwa nalina waliwo taata stepmother nga amaze okutunda ebintu maama yamulekera awaka naye nga waliwo wosobola okutunda kati omwami ono baali bamufeze ng'aweddemu neŋŋenda natunda miliyoni zaali ezo nga zimuwerana ku masitoowa enansana nemugamba era kyekyankola nemugamba ndi mukweyinkyaba kooti yatuuka neteekamu amaanyi omwami ono emuteekeko amaanyi akoleki akolenga kooti bweyagamba era ekyamazima bamusibamu era omulamuzi yatuuka nagamba tewekwasa omukyalo ono nti yakusibye okujjako buwaganya vuubwa kuba nakuteerawo breast period ogaana kati kangende nkusiba emyezi 6 naye teyagimalaayo anaavaayo nga sitegedde tetulina kyetwatuukako yadde ne bamuta n'abaana ne babansuulira ku kooti era kwe kuddamu okubalaba olwo naye ng'abaana bajjanga bankubira nga babba essimu ye nga naye tamanyi ng'agamba maama tukubiddeko oli otya naye taata tayagala twogere naawe era toddamu kuba mpozi nga ffe tukubidde n'oyo omwana we omukulu gwaleese ye yaba wange essimu kati nagenda okuba ekintu kisusse nnyo omwana nampeeza message naŋŋamba maama toddamu sigenda kuddamu kwogera naawe era olutalo baŋŋamba lwali lw'amaanyi nagamba olina mukwano gwo gwe wagambye nti twogera naawe kati oyo omwana gwe naweerezanga ssente ku masomero nga bankubira eyo bwenvaayo kati omulamuzi n'amugamba nateeka ekiragiro nti gwe olina okubeera n'abaana omulamuzi n'agamba kobuddeyo mu kkomera genda onoonye ssente z'omukyalo muliyirire n'abaana obazzeeyo omu nali ntetenkanyiza owa P7 nga nina akasomero we mutadde n'amugamba ogwo olina obuvunaanyizibwa ku baana bonna batwale yatwalako abaana aba babiri era taamu eyo yonna taamu nene etandise era oyo nze mulabirira oyo wa P7 mukyo kiri prime mugundi minisita kyensaba kooti nsaba okozesa ofiisi yo taata omwami ono asobole okundinda kuba nange natunda akantu kange ne muwa yali aweddemu yali 2 akati weyatunda akantu ako mu 2013 weyazimbira ennyumba yaliwo ennyumba yabeera yampasa nina ennyumba naye kale kati yaŋŋamba twali wano nti ennyumba agenda gifuula makaago kyera tagenda gatekamu mukazi mulala ennyumba eyo wewa makaago ng'abaana bo bwe mwazaala omuwa ssente kuyiriba musobole okwezimba ne muzimba ennyumba so badde nsaba ennyumba eyo esigale nga nnyumba y'abaana bammwe mukulizeewo abaana mpo kyogamba nti ampa omwana akole bw'ati obeere waka olabirira abaana nga ofunamu holide nga naye waba ayagala kujja kulaba ku baana be ng'ajja n'abalaba n'ekirala asobola okuzimbawo waka wenyini boys quarter nga yabalekera ennyumba ennene ye n'abeera mu boys quarter n'abeerako n'abaana be kubanga ekigendererwa kye kirungi ogambye togenda kuddamu kuwasa kufumbirwa so omukulu olina kyogamba gwe bannange abazze banfolowinga byonna ebyogeddwa mulimu ebituufu mulimu ebikyamu naye nze sirina buzibu ku mwami ono era ensonga honorable ku mwasi takyali mwami wange taata w'abaana bange era ensonga ebadde esinga okunnumya omutwe y'abaana bange era tugimaliriza bane kibeera kiti omukazi okulaba nga abaana bo bakuwalana